Gabbi ntaate, ensonga lwaki ekivvulu kyo tekyatambudde bulungi? Ensonga lwaki turn-up yabadde teyeeyagaza bulungi? Nkusaasira nno kubanga awo wabadde we wasinga okuba obuzibu oba ke kaseera kakyasinza okubaako okugezesa eri omuyimbi ng'otegese otaddemu bulanga obukubye, ebipande obikubye, ba blog obasasudde, ba TikTok obasasudde, naye nga gwe it's your turn okukungula mu ekyo ky'otaddemu. N'oyingira ssaawa emu abantu tobalaba, n'oyingira ebbiri abantu tobalaba, n'oyingira essatu abantu tobalaba, paka ekivulu ekiggalwawo ng'abantu bakutima baganye okujja okuzinira Yesu. Lwa nsonga wakedde oba apapye okulaga Omukama Katonda nti oli mumativu, kubanga abantu balina gye baali bakwagalira mu ngeri y'okubassiza Mwoyo Mutukuvu, era nga musiki wo bamufudde ng'ekkanisa etambula. Ekkanisa etambula etera okubeeramu nnyo okwemulugunya, etera okubeeramu nnyo okuloopera. Y'ensonga lwaki wakola akayimba abirina Mukama abirina obugagga n'essuubi bw'onoonya bwonna Mukama yabulina. Kakati buli muntu ali obubi ayina mentality kyovulaba abasumba basinga ku baffe bamufuna mpola nti bwe neesiba ennyo ku Katonda agenda kubimpa. Mugambe nti wano taata we waluma. Buli muntu ku nsi kuno alina awamuluma, buli muntu ku dduniya kuno alina awamuluma, naye ate muffe bamufuna mpola. Awatuluma awasookera ddala ze nsawo zaffe weewali ekiruma, nti era buli lw'owulira akayimba ako ng'olina okukwatira Mukama Katonda kwawo awaluma. Ffe abaavu tusinga kukwata ku nsawo zaffe. Endwadde ziruma, amabwa galuma, sukaali aluma, puresha eruma, n'ebiruma kaleekaleko singa obeera oyinamu ezibijjanjaba. Era ne bw'ofa tukuziika tuli bamativu nga n'enfa yeetunyumidde kubanga oba ofudde tukukkulumye. Naye waliwo endwadde ezitta abantu nga tezibasse lwa kubanga balwadde nti babadde bayinnyo oba babadde bubi nnyo ku stage esembayo, naye nga bafudde bwavu. Nze kennyini kamwa kwogera ndi victim nti maama owange nze sikikkiriza nti yafa bulwadde. Maama owange yafa bujjanjabi obutaaliwo ng'ate endwadde ye mu butuufu ojja kwesanga mu malwaliro ga gavumenti olaba bamma wa mutwe Panado tebayinza kuddira muntu wa mutima guli mu mazzi bakugambe nti tugenda mu mujjanjabira obwere. Kakati waliwo endwadde nnyingi ng'enkolokolo yaazo nsawo obanga bwavu. Kati buli we wayimbanga nti abirina obugagga n'essuubi by'onoonya abirina, mugambe nti weewano taata weewaluma wakwata abantu bangi nnyo, because music gye buva ne gye bwenkana alinganga okubala ejjengo ku nnyanja weevu ekubiddewa. Bwevu weekubira eno gw'olina okubeera omukalabakalaba n'osala eryato ejjengo eryo erikubye lireme kunnyika mu nnyanja. Olowooza nti weevu yo yali luddawa? Bakasitoma abo abasinga baali baavu oba baali bakasitomers abakyanoonya? Bwe baba nga baali baavu waalisigadde kuddamula nga togisudde ng'okuba ennyimba ezibazzaamu essuubi nti olunaku lumu mugenda kusituka, kubanga tewali muntu awagira ndongo oba asobola gaggawaza muyimbi oba munnakatemba obaani nga muntu mwavu. Kirumira talaba bivvulu. Bw'aba akuyambye ennyo asobola okuzannya akayimbako ku YouTube bitaatuule, ojja kwesanga tayina na budde buwuliriza music. Kitegeeza nti audience yo yali mu bantu abakyanoonya ekyamagero. Ogikutte omulundi gumu ogitutte mu bakirumira. Kyeza for Yesu, kyeza for Yesu. Ekitegeeza nti kati gw'oli mu ssiimu kuba wagamba ankoledde ebirungi natenda, ankoledde ebirungi natenda. Kakati ono abadde omuwagizi wo
abakiraba nti omuleseyo mu Uganda enkadde mu nsonyi wenkozesa akalimi ka politics ako abakiraba nti omuleseyo mu Uganda enkadde gwe wayingira dda Uganda empya era no music gw'oli mu kuyimba si we wabakirumira kubanga be balina ensonga tucheza for Yesu wadde nga nange oyagala nkyeza olw'obulamu naye mukwano sigenda kukyezeza ku kyenda kikalu sigenda kusobola kukyeza nga nasuze makaya era abalina okukyeza for Yesu be bakirumira beba Bitatuule beba Drake Rubega beba Miss Kigundu beba Nabukeera beba Sebalamu bati weewaawo be balina okukyeza for Yesu bo basobola okujja bakyeze lwa Yesu bw'otegeka ekivulu kyo oba bw'otegeka endongoyo basobola okujja bakyeze olwa Yesu kati kyekyo tulina okubala okuyiga okubala audience n'obutasuula ddamula inti music ono wammwe ekimufuula yeekaalu etambula lwa nsonga nti alina ebintu by'abantu b'emitima gy'abantu mingi gyakwatako era y'ensonga lwaki bwe weetegereza David Lutalo eyayimbanga ennyimba ng'azijjira ddala ku mutima gwe ng'azijjira ddala ku manda gayokya ng'azijjira ddala ku nnaku ye ng'azijjira ddala ku bulumi bwe wallahi zaali za njawulo nnyo bw'ozigeraageranya ne zino zayimba olunaku olwaleero lwakuba nti Lutalo ate ye mugezi tasuula ddamula bw'ajja n'akola akayimba ke tebatwagala batulaba bbule batusosola enensi ejja kuntama yabala nti abaavu tuli bangi ate mu butuufu buli mwavu yali asanzeko ku challenge y'omugagga okumusoomooza nga bw'oba okubya oluyimba olwo katugeze tuli ku mulembe gwa tape buli omu ng'agenda kwegulira kaseti eyo agenda awulirize kubanga awulira nti ye najja kino nakola kyakikale kindeetera okwejjusa nandikulese mukya buli muntu gy'akolera waliwo amufuukidde akagumba waliwo amufuukidde ekizibu n'abali emitala w'amayanja waliwo be baatwalayo ng'ate be baagala okubakomyawo e Uganda kakati kyo ne kimuwa enkizo okubukala mu mitima gy'abantu eyo gyaleetera obuyimba bwe obw'omukwano kubeera buli muntu agulina naye olunaku lwe yajja n'akuba itiizoote bantu agaggawadde itiizoote kolanga nze kalifote ne batandika okumuttira ebigere naye Lutalo omugezi tasuula ddamula nti bw'amala okukuba oluyimba nti itiizoote abantu bayinza okulowooza agaggawadde ate agenda kulya kyekyo ky'atayina naye n'aleetawo era batuwala nawankiri kale osigale ng'okimanyi nti mugagga naye wakati mu bugagga bwe era waliwo abamulemesa teebereza gwe nabuulira buli kaama kangere nkaseesula gyali teyansasira kale nga yaŋŋumyagumya buli nkyamata okitegeera okusigaza eri audience ya kale maama kubanga eno ensi ejjuddemu bakale maama eno ensi ejjuddemu bantu bakompuleininga eno ensi ejjuddemu bantu batali bamativu kakati ng'oyagala endongo yedduke speed olina okusooka okubala omuntu ono atali mumativu bukyamaani ebimu ku byamusuula kulaga bakyala nti kati mmatidde munjagadde so nga ate bukyamaani yatuuka n'okuzaala mubala lw'abaana lwa luyimba lwaki temummatira nga sympathy kitaata kyekirema kyokka tebakyagala oba abo ogenda okulaba nga omuwala ajjeemu kattajiri nga bukyamaani amuzaddemu muki lwaki temummatira kati ate nga ne mu luyimba lwennyini Bobi yamusuuliramu obukaaba obulaga okwemulugunya lwaki temummatira abakyala temu ng'okyali awo abakyala bakwettanidde ne ssente bakufuuwa n'abalala otuusa obbazaalamu kuba bakwagadde nnyo nojja bokyamaani ffe tukumatira botambuzo g'omugogo ffe tukwagala abakyala ne baga waawo asiimye tumaze okumutuusa tumaze okumutereeza kati tugende tunoonye omuki omulala olina okubalanga kaadi zo n'obwegendereza n'okubala amayengo bukyamaani yapapa okusiima nga naawe bwe babapya okusiima bukyamaani yapapa okubeera omumativu ekyokulwanyisa kiki yali akozesa okufuna kyalya n'akyesaanyizaawo kakati gwe eyaŋŋamba when you brag about God
there is no anyone bragging nga mukufu. There is no anyone complaining nga container yetuuse bulungi. There is no anyone complaining nga asula mu kalina. Si kyangu kubragingira Katonda ng'embeera gy'oli mutekuleeta kumubragingira. Gwe yaŋŋamba brag about God. Nembraginga wandeseyo mu kubraginga gwe wadduse oli mu kwebaza Katonda kyeza for Yesu. Ekirala abantu tulina obujja ne kubayimbi mmwe mwennyini tulina obujja oba tubayinako obujja. Yensonga lwaki omuyimbi omutegeevu talaga byakoze. Kubanga bw'oba oyimbira abantu Mukama njagala kumanya nyimye ennyimba nyingi mu nsi eno. N'omulimi bw'agamba nti Mukama Katonda nnimye ennimiro nnyingi naye sikungula, nkoze emirimu mingi naye sifuna. Bugembe yakwata nnyo ku mitima gy'abantu ng'ayita mu music. Oyo abukala ku mitima gy'abantu oba representing ebizibu by'abantu. Ebiseera ebyo nga siggwako galwadde. Yesu da enfuufu mwe watambulira mwe muli amaaso. Ani yali amanyi nti ndiwo n'akasaati akayero. Kale ebintu bye yakuwa nendeeta gy'aleese nga kati gwe ate ne bw'oba mugagga naye nga yeyo embeera gye wayitamu ogenda kusigala oyagala Bugembe era agenda kusigala ng'alina ky'aggamba kubanga yakubanga ennyimba ezikwata ku bunaku oba ku mbeera abantu abangi gye baakuliramu. Toli yakula na muka kitaawe ng'amusika amatu ng'era abaana be babiyita awaka nga ye omwana gwe baasanga mu maka nga nnyina amaze okufa. Si mwana era yataasomanga era gwe bataayongezanga nva era yataafunanga birungi waka era taata gwe yakubiranga n'ensobi zammwe olw'okuba ye yalinga omukulu naye mwavanga ku luzzi nga mwetobezanga bakuba ye nti gw'obaddewa ng'abaana bali mu kweddugaza ye yammibwanga emmere. Kakati bw'ojja n'owulira oluyimba kale ebintu byo yakuwa olumu bibuzaabuza. Enfuufu mwe yafukanga mwe muli amaaso. Mbiseera ebyo nga siggwako galwadde. Bugembe w'ebiseera ebyo yakusikiranga Mukama Katonda gy'ali mu ggulu n'amukuleeteraawo ng'owulira waali, ng'owulira atudde w'oli. Ennyimba ze yasooka okukola nga kamera, njagala kumanya, komaweeka n'endala. Musirikale yayimiriza emmotoka yange emotonoolira. Kati ayina bwe yagambira mwabampaana muwane Yesu ze temunsuuta ze ndi kasasiro Mukama yayambye. Olaba nti tayagadde kuleka ono omuwagizi waali mu kasasiro oba ali obubi amugambye wadde nze ndi eno naye nze njagala obbalaga nti mmwe temulina kye muŋŋamba bagagga bannange bali banaku bannange be banfudde kyendi kubanga nze ndi kasasiro. Era oleko bagambye nti Mukama Katonda nammwe agenda bakolera ebyamagero. Olaba yabikolera nze ndi kasasiro Mukama yayambye. Nti Bugembe yali yagaana okutuula ku luseniya okuliira ababede nga yasalawo okusigala ng'aliira ku luseniya okuliira abawejjere. Ze temumpaana muwane Yesu ze ndi kasasiro Mukama yayambye mwabampaana ze temunsuutasuuta. Kakati ensobi wejjira kugaggawala naawe n'owulira nti ngaggawadde. Wannaaza. Kakati wannaaza ku Mukama njagala kumanya luliwo oluyita Katonda because wannaaza aduuluka. Ayina baagamba nti ffe twagaggawala twayitawo. Wannaaza mbuulira waatuukira ku kamera etangaaza. Wannaaza mbuulira waatuuka ku bwali kujjukira ennyonyi zifuuse obugaali titiri. Ani atayagalanga kuzirinnya naddala ez'ebiseera ebizaali zitannajjamu bwakadaama buno obw'ekyeyonoonere. Ennyonyi
ngoli ne bagabo gambi nti nina passport ne baba yajije ku nassa ngomuwerawo respect ngenyonyi zifuso obugali olitulane nani yali amanyi bwali kujjukira nti kati music oyo akwata ku bangi oba akwata ku bizibu by'abantu amakinga nnyo sense okusinga ono w'okumatira kubanga mu nsi muno abamativu batono abamativu ojja kwesanga bali 10% nga abakyanoonya abakyayayaana bali 70%. Are you sure an audience ya 10% esobola okumazisaako n'oleke ya 90%? Judith babiri oyo mumulaba ye mukyala akyasinza okuyita Katonda n'amuwanulayo mu bwengula n'amukuleetera awo naye ng'ennyimba zaakuba ze zikwatira ddala ku mbeera omuntu gy'ayitamu atiraba ensi eyuga tewali amanyi wagyeraga ebinaabaawo olunaku lw'enkya tewali amanyi oba kiki naye omutukuvu wabaawo lwakukkiriza amaaso ge nga gali ku Katonda aluŋŋamye ebigere walinnya amulise ekkubo gy'alaga awo naggwa akutta omunaku olokose nnyinza okukola njiya obulamu mukaba nsama kimu nange wotoli mukama ensena nnemerera kolerera abaana bange mukama nkolerera future yange mukama tambula nange nkulembera nagoberera po omukisa mu mirimu gyange po omukisa mu bulamu bwange kuba omukisa mukama gwe gwogaba nkimanyi teguyina buyinike. Ani atagunoonya? Ani atagunoonya ogwo ogutalina buyinike? Nina Yesu talindeka talimbowa najja nakubira n'akalala nti ebyokunsi ebiriba bikulemye ogenda essanyiro disanga mu ggulu ku mabbali g'omugga Yesu alimpumuza abange tuseyeye ndi mulaba omwana wa kabaka nga twambadde ebyambalo ebyeru ndirigita ng'ennyana ku mabbali g'omugga Yesu alimpumuza. Haleluya, haleluya, haleluya. Owulira nange ndi musiraamu naye owulira engeri gye zayingira ne mu mitwe nga sizikase naye olw'okuba nti yayimba ku ekyo kyennyini kyempitamu yayimba ya representinga obulumi bwange bwennyini naye downfall y'ababiri eva wamwe mulowooza mu politics nedda si politics kuba politics si ye yamukola downfall y'ababiri kujjalaga nti kati mumativu ainolwe nepademani yali wa byuma ngakubira walala kati ayina yiye studio yiye olumanya oluyimba oluggoba omulabi wange so yalutongoleza oba nako Serena nepademani yali wa byuma ngakubira walala kati mbukwali kuyimbira Yesu kulw'obulamu bwe bwasitudde n'emikwano gye teyaddangulu Yesu yagamba ono mmaze okumumatiza n'abawagizi bagamba ono ali contented takyali wa muffe ne Mukama Katonda oyo tayagala mmutijjirako ye aba amanyi kyakuwadde era omukumwebaliza ku kitanda kyo oba mukaama Mukama Katonda si kirungi kumwebaliza mu lujjudde nga tonnakkuta. Mukama Katonda wakubanja bubanja wakulaga nti tomatidde kubanga yagamba nti mu stowa ye toyina kyosobola kujjayo n'okimalawo era ebyo byakuwadde ne stowa ye teyina kyekyuseeko mwasinziira okugaba oba mwajja ebyokugaba kakati yakakuwayo ekipapajjo kya ffeeza kimu naye nga mu stowa mwakijje mulimu taniza gold mulimu amayinja ga mabo mulimu ebisawo bya $, buli eza buli nsi kujja omulago osiimye
tayagala kwefuula mukufu. Era yennyini akimanyi nti abaana Adamu tufa tuyiriba. Nti Amongi bwe yafuuka deputy bwe yafuuka member parliament yalaba nga tekimala ng'alina okubeera ku lukiiko olufuga parliament n'afuuka deputy. Bwe yafuuka deputy n'alaba nga tekimala n'attoolanya n'amugjawo. Bwe yatuula mu bwa speaker kakati alaba ayagala ntebe esooka eya Museveni era kyekyamututte n'emmengo. Nti omwana Adamu tamatira ate Mukama Katonda takirinaamu buzibu. Takirinaamu ttagali yonna kubanga yagamba nze mugagga asinga nsaba. Stowe yange togenda kusobola kugikaliza lwaki opapa okusiima. Wakakuba obuyimba bubiri. Wakalinnya ennyonyi 3 nga zigenda na Nigeria. Cheza for Yesu. Kati nze ate gwogamba nchezeze for Yesu nasuze makaya sigenda kusobola mukyezeza. Kukyenda kikalu olw'okuba njagala nnyo okukyeza mbu olw'okuba mpulidde erinnya Yesu. Olina agamba nti anti osobola okukyeza olw'ekirabo ky'obulamu omutali mmere. Omutali fiizi w'abaana. Omuliranira odi okummanja. Omuli nga ntambuza bigero genda gye nkolera. N'ennyinyuka ng'ate sifunye nga nina okubizza awaka. Nga nina okubaza abaana beebake nsobole okuyingira kubanga bwe nabadde nvayo baŋŋambye dadde ondeeterayo tweet naye ejja tweet na ice cream zibuze. Nze gwoŋŋamba nkyezeze Yesu. Naye bwe waŋŋamba mugambe nti wano taata we waluma. Bwe waŋŋamba when you brag about to God lwali lwange naye kyeza for Yesu olubuto terufukulikika ate luyimba luli ku speed ng'enjala ekuluma. Yensonga lwaki ekivvulu kyakutuulidde. Si lwakuba oyimba bubi era si lwakuba nti tebakwagala. Ekivvulu kyakutuulidde lwa nsonga nti audience gye wakoowodde teraba bivvulu. Ate audience yakusitula yalabanga jjo gy'osuddewo nti kati gw'omatidde. Era essaawa eno Pastor Bugembe, Pastor Wilson Bugembe kizibu okukola oluyimba ne lutambula. Takyalina nnaku. Takyagifiiringa. Ne bw'ayimba olw'ennaku ayinza obutaluyingira nnyo character kujjayo kiri kyayogerako eky'obwavu kuba baamulabye edda bw'avuga Range Rover. Waliwo abayimbi ng'olina n'okukweka emmotoka gy'ovuga nga bw'oba ojja mu bantu b'oyimbira olina kujjira mu kibiina ekiba kisoboka gira na ku wheelbarrow kiggwe lumu. Naye kasita obalaga nti oli bulungi oteredde bagamba ono takyali wa muffe wa mubale. Kakati Gabi Ntaate wakedde twejjamu. Wakedde okwebaza Katonda. Wakedde okulaga nti osiimye. Mwana ng'ow'obuwala gw'alina talenti ewooma okuzaama. Tuddeyo ku drawing board. Tuzuule ekyatufuula ab'amaanyi. Ate twawula abawagizi ba online n'abawagizi abali ku ground. Oyinza okuwa oluyimba lwo ne lufuna views million 3. Noga nti olaba Gravity ow'ebijanjalo simanyi okwepicca owa views 10,000. Yasobola okukola cricket over najjuza. Kumbe Gravity abawagizi be balimi. Bestikka migugu. Basindika bigaali. Tebali ku smartphone oba tebali ku mikutu emikwanira wala okusobola okulaba ennyimba z'omuyimbi waabwe. Kakati gwe omuyimbi oyinza okuga nti nfunye views nnyingi kumbe zyakumpewo kubanga Gabi Ntaate ne Nigeria bakulaba ne wane Kenya bakulaba nawe bakulaba kati views ezo nazo ino zibalanga tezikozesanga ensobi olulala. Nti ennyimba ezikola ebivulu ate mwana wattu osanga tezaakuba hit na ku internet. Na ku YouTube zina views ntono kubanga bannannyinizo be bagenda mu bivulu. Be bali kuki? Ku ground. Gabi Ntaate waliwo kye tuyita moving yeekaalu. Judith Babirye gye yatuleetera. Moving yeekaalu obadde otandise okugifuna. Ekkanisa ekola ki? Etambula. Njagala nkujjukizeemu. Nga nkuba sound mungi. Idiot. Njagala nkujjukizeemu. Mbadde kucha nakyankalanyiza obwongo wange mpogganiza. Mbadde kucha moving yeekaalu. Ti music w'Ababirye yafuuka moving yeekaalu ekkanisa etambula. Ate nga naawe kennyini babadde batandise okukutikkira ekitiibwa eky'omusumba atambulira mu music. Nti wojja n'okuba oluyimba olusiima Katonda ate tolufuula nga na danceable nkubuulidde. Waliwo omukyala Betty Namaganda alikuwadde embuzi
Tandiro mwenjeru nina tere na yefetu kuecha imukama singa walinga mukwano gwe nti asima Katonda naye era amusibira mu ddoboozi ery'obuyinike erikaba n'amaziga kuwa gyanzije kati nga wasobola okubawo ne Patrick Bitatule yakula asogola amabidde oyo Patrick Bitatule yali asogola amabidde asogola amabidde ne basogola oyo kakati nga ajjukira byayitamu luno oluyimba nga lukaabya mukaabye ng'agenda kufuuwa nnyinirwa oba alina okugenda mu kivvulu kye Mukama neyanzege neyanze olaba ng'oli wakati w'omugagga n'omwavu kuba eddoboozi lyo likaaba wadde nga message yo ate ya mugagga ono n'ayagala oluyimba lwo ng'akozesa ddoboozi lyo ne the way you are following kubanga naye ali mu kukaaba ng'abuuza naye luli kyanga nkaaba maziga ga ssanyu ng'ono naye bw'ojja kyeza for Yesu kulumbe tebazinirako obanga azinira kulumbe ddeyo ku drawing board yiya music akwata ku mbeera buli omu gy'ayitamu oba abangi gye bayitamu kubanga nkugambye gospel music oba music alinganga mazzi jengo ku mazzi wakubala bubazi olina okubala likubiddewa nze mpitirewa otherwise bw'oliddamu n'okomawo mu kuyimba ennyimba ezo zirepresentinga obulumi bw'abantu abasaba Katonda ogenda kupiipa so gy'ogenda okuddamu okukola naye ku yaleero tonyigira abantu teyabadde yaabwe yabadde yabakirumira ate nga saamanyi oba music wo mu bakirumira yatuukayo ate era nga ne bw'aba yatuukayo simanyi oba bakirumira basobola okujja mu bivvulu kubanga kirumira ambasada mulamba ababbiza ate bambasada meeting baba nazaakiro abagagga ng'oyagala obbakwaza senga oba bakolera kivvulu kya misana kubanga ekiro mwe bakutulira ddiru n'ez'okutta abeekiise mu makubo gaabwe ate ngambe mbu tebatta waliwo abasinga okutemula nongwa yeekolera ge gange naye nga sikumala maanyi Gabi oli so talented ekyokukola okimanyi komyawo ekkanisa mu music wo music abadde agenze mu bbaala kyeza for Yesu nze okukyeza Yesu oba okwebaza Yesu nso omwebaliza mu bbaala nga wewala essanyu lyange onyeeza okumwebaliza komyawo ekkanisa mu music wo ng'oggyeko bano abalokole sitaani mulinnyo n'ebirala kubanga namboozi yabagala twakulaba tugamba mwewombeeke tusabe ng'era Katonda tebamuwogganira faya kakati music yenna gw'okola ekimufuula ekkanisa etambula bwe bukkakkamu bw'okozesesa n'obuyinike bw'omulombojjeddemu bw'ojja kyeza for Yesu eba bbaala eyo tebeera kkanisa komyawo ekkanisa mu music w'omwana wange tonga ge gyange